be useful. Be useful. To our school, be useful. To your parents, be Omulabirizi w'Emukono Enos Kitto Kagodo avumiridde enkozesa y'emmundu embi mu bakuumaddembe mu ggwanga ensangi zino. Bishop Kagodo agamba nti kino kivudde ku bantu okwekyawa n'obutaba na ssuubi mu bulamu ne batuuka n'okuwera nti baakufa n'omuntu. Omulabirizi agambye nti kibanakuwaza nnyo ng'ekkanisa ya Uganda etwala ettendekero lya UCU okulaba nti abayizi baabwe kati baweze babiri abakubiddwa amasasi mu bbanga eritasukka na mwezi gumu nga n'eyasembyeyo abadde mu mwaka gwe ogusembayo nga naye yattiddwa. Kakati nsaba abakulembera ebitongole bire bikuumaddembe oba abakulembera abakuumaddembe bonna gye bali mufube okulaba nga wabeerawo amateeka gagobererwa mu nkozesa y'ebyokulwanyisa kireme kubeera bwe kityo kuba abantu balagajjavu kyekiviiriddemu okutta abantu okutanyuma mu ggwanga lyaffe. Natasha Naggayi ye yasooka okukubibwa amasasi n'asimatuka n'ebisago bwe yakubibwa omusirikale wa poliisi ASP Dismas Tebangole owa Counter Terrorism Police. Kigambibwa nti ono yali akyadde wa muganzi we mu kiro bwe yakubwa amasasi. Tebangole yagenda omukuba amasasi ng'omuwala aggulawo oluggi lwe ng'aluyita lwa muganzi we Ashraf Bandashe. Omuyizi Rodin agaba naye yakubiddwa amasasi agamusse omusirikale w'ekitongole ky'obwannannyini Khalil Tugume ekiwanga ku Meru Petrol Station. Omulabirizi yabadde ku Mukono High, essomero lya Bonna Basome erisangibwa Mukono Central Division. Omukulu w'essomero lino Frederick Kawumi Mbazira yabadde ayanjulira omulabirizi Kagodo emmotoka kapyata drone essomero gye lyaguze okutambuza emirimu gyalyo. Lyaffe lino lyongera omukisa. Kale n'omukisa gwa Katonda kitaffe n'Omwana Mutukuvu tusabidde ekidduka kino taata naawe wali oyingira Yerusaalemi walinnya ekidduka ekyo ky'omulembe. Kale ekidduka ky'omulembe guno Mukama mu kifo kino ekirwa kyokka kiralikenga. Ogiwa omukisa era abaana bonna banaabeeranga munda muno n'emirimu gyayo gy'eneekolanga gibeere gya mukisa olw'okutwala essomero lino mu maaso. Erinnya lya kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Kyemba nkikulawo ate gitulemu mu linnya lya kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Abazze n'abagendera mbe tugambye omulabirizi agenda ekifaananyi masatula saidi Kagodo yasabye abantu okubeera n'essuubi baleme kulowooza nti baakufa ne bannaabwe nga babakuba amasasi ag'ekyeyonoonere. Ate n'ekirala kyenkubiriza abantu mbadde eri Katonda abamu beekyaye bwekyayi oli bw'asisinkana okunyigirizibwa kwonna n'alowooza nja kufa n'omuntu ofa naye waaki naye Katonda waakubeeramu okkakkana omanya ekyokukola mu buli budde. Katonda yatulungamya yekka ndowooza n'obutaba na Katonda nakyo kireese omutawaana munene mu ggwanga lyaffe. Tubakubiriza abantu okwagala Mukama okukkiriza Kristo banabeera mu bulamu bwabwe basobola okukola ebibagwanidde okukola. Bw'abadde ayogerako eri abayizi abasukka mu 200 Kagodo abakubirizza okubeera abaana b'omugaso ku ssomero gye basomera n'ewaka baleme kulera bulezi ngalo. Please be like Mark, be useful. Hallelujah. Dear students, you are the present Mark we have today individually. Be useful to yourself. In fact, if you are to be useful, first of all, you yourself, you must feel yourself. Now we are waliwo abaana bangi kinajja ntambula ng'enjagala nkola ng'enjagala n'ennaku zimayo kipurogulaamu b'ebibira byabwe. They don't mind whatever they say, whatever, and I wonder people enjoy. People are so careless that level. First, you love yourself, consider yourself important, be useful to yourself.
That's when you care for yourself. That's why you not just go by this world. Be useful. Be useful. Be useful. To our school, be useful. To your parents, be useful. Omukulu w'essomero Mbazira agambye nti entambula ebadde bakalubiriza nnyo kwe kusalawo okugula emmotoka eno ebayambeko. Plan yaffe strategic plan naye ng'ekimu ku byo kwe kulaba nti tulongoosa ebikozesebwa mu ssomero. Kakati kino ekyolwalo kye tutuuseeko eky'emmotoka eyo tuzze tukitegekera kumala emyaka 3. Tusonda mpola mpola kuba boodi yagamba tulina okufunayo emmotoka olw'okukwata ebyetaago ebyo. Wabaawo ebintu ebitono eby'okutambula naye nga tosobola kutwala, tulinawo kabaasa ak'ebitono akatuza abantu 3 nga toyinza kukozesa abo. So olw'okutuyambako mu mirimu egyo egula emmotoka eno. Naye twebaza Katonda nti over the last 3 years, emyaka 3 emabega, Katonda atubedde atukuŋŋaanya ke tukuŋŋaanyiza era olwaleero ne tusobola okufuna emmotoka. Wabula asabye gavumenti ebayambe ebazimbire ebibiina ebirala n'okubawa abasomesa abalala kubanga omujjuzo gubayitiriddeko. Ebibiina bye baazimba tusigazaawo ngambye nti byaggwawo. Kati kye twazizeeko okukola kwe kulyawo olujjogera bwe yandigambye. Ebyo byali biteekeddwa nga byakukola amasomo ga njawulo kati nga music, nga art, nga lab. Ezo zonna buli abakulu bajjawo ne bategeeza nti ezo tezikyaliwo. Katweyiya bweyiya okulaba wa gye tunakolera science. N'olwekyo obwetaavu bw'okutuwa ebizimbe ebirala oba oliawo lwali omulabiriza akoze buli n'ayogera nti kanisa esobola okutukwatirako n'efuna ettaka. N'efuna ettaka litukola kampasi endala. Kugamba obwetaavu bw'ebizimbe first of all bunene nnyo kuba na kakati wenjogera abantu bazadde bakyaliwo basaba. Ng'omusumba w'essomero lino nina abayizi bangi ate b'ensumba, so abaana oluusi bafuna obuzibu, wabeerawo okulwala, wabeerawo okufiirwa, ng'olina okugenda either obasabire mu ddwaliro oba obalambule maka gaabwe oba n'okugenda okuziika. Kakati nze ng'omusumba nze akulemberamu omulimu ogwo, naye oluusi omusomesa ayinza okuba ng'azadde ng'atuuse ku bulungi oba omuzadde ng'afunye obuzibu tugambe tubalambula. N'olwekyo twebaza Katonda olw'entambula eno ezze egenda kuyamba nnyo okuweereza buno okutambula, okusevinga obudde naye ate n'okubumisa enjiri kuba buli wetugenda ebweru tuleka tubuulidde enjiri. N'olwekyo emmotoka ejjidde mu kiseera kye tugyetaagiramu naddala ffe nga chaplains kuba ne Sande ezimu oluusi tugenda mu masomero amalala kale kibadde kizibu nga nkozesa mmotoka yange. Kaakati awo amafuta n'ebiringa ebyo naye kati eno kezze Mukama agenda kutubeera okusobola ogikozesa olw'ekitiibwa kye.